Aha. Tiwenatuuka nembanga ddayo kwe kunkwata mu bulago nantuga. Mu kuntuga yaŋŋamba wonna nengezaako okwerwanako. N'aŋŋamba wonna oleekaana. Yakufumita ebisonkoleka awo nkusuule ku kkubo. Nange kwe kukkakkana. Kati mwenyoola. Kati njagala kutegeera olwo tuli mu ssaawa nga mmeka? 8. Kwe kunyingiza mu ruumu n'asibawo. Nange nenzikiriza ne mugamba kola ky'oyagala naye kasita ondekera obulamu. Ekyo mwakikola emirundi emeka? Gumu. Togamba mwezi n'omulundi gumu? Kati mu kaseera ako ng'ebyo byonna bigenda mu maaso ki ekyali mu bwongo obwo? Kyali mu bwongo? Era mu maaso mu bwongo obwo because olina w'omugambira nti weebale butanzita, weebale manya omulala akutta. Like what was going on in your mind? Nali mpulira obusungu nga naye siina kye nsobola kukolawo. Kweku nakkakkana kale saamulaga nnyo kibbuli. Okay. Kati mu kaseera kano nga omukulu aggyeyo essimu bwe bati akulikoodinga, essimu wali ogiraba? Namugamba waki omulisaamu ttooki? Gamba tewali. Nali simanyi nti alikoodinga. Naye olwamala ofulumawo eti nandaga vidiyo. Naŋŋamba oweerabye? Nga maze okundikoodinga. Mwali wamu ne bano banno? Naye kati njagala nkubuuzeeyo ekibuuzo kati. Lwaki wakkiriza okulinnya booda omuntu akujja atya awo ewali banno n'akulinnyisa booda akutwale gy'otamanyi? Nze nali ndabanga atalina buzibu. Sooka. Oli wa people power? Museveni. Oli wa Museveni? Bannange, ogenda kunzitaze. Kati omusinkana lunaku ki? Yali weekend ki? Gwali mwaka guli guwedde. Mwaka guwedde? Lwali lunaku oba lwa 6.
Ino kuteeka olemedde okumanya nti bebe kulu mwagaza ki mukyale we abatunda keeki tulina abaana bangi bali mu maduuka bayiriba ng'olunaku anyuka ne miliyoni ezikwezi nenga talina wadde edduuka gw'oli mu life esobola okumanya alina pata alina basi dosobola okubona keeki ewa Zuwena n'otunda n'ofusisaako naye n'omuweezize oli mu kuba bizinesi y'abantu nga tolina wadde omudala gw'empafu babasibe babayamba omuntu okusiba bakuyambi omuntu asobola okujjamu amannyo gonna n'ofaanana ng'empengere omuntu okuteekeeruza psychologically oba ogenze ku University of Understanding bw'oba osobola ovaayo n'otafunamu kyakuyiga bw'oba gy'oli n'otayiga nga gwe toliyiga Bayibuli etugamba nti omusirusiru n'omusekula mu kinu talireka busirusiru bwe waliwo abantu bebazaala nga basiru naye naaga amaanyi gakozesa asobola okugakozesa mu kirala kati nze mbayamba era walaba nga nkututeruzira mba nkuyambi oba nsobola okuyita mu kkubo eddala n'enkozesa ekirala era bonnemerako nsobola okukola ekirala nsobola okukola ekirala ndi muntu omuzibu ennyo atawanika ate ndi muntu atalemererwa ndi sure but sure Abaganda bayina olugero olugamba nti omutwe omunafu gukoya bigere kale nga bwe muyina emitwe eminafu bwe mugenda okukoya ebigere nga buli kaseera mwetoloola ku kooti obutavaayo kubanga obusiru bwe buba kulembera kati mwavuddeyo muvume Zuwena mweyongere okuvuma keeki ze mwatuyongeredde ddala tukakasa nti kituufu Luwirayiti ye yavumanga keeki za Zuwena naffe ababaddemu akawakana nga tugamba osanga si yeye mwayongeredde ddala okutulaga nti ye yabikolanga kuba nammwe mwakoze ekikolwa kyekimu okudda ku kampani y'omukazi era ne mugikuba naye amaanyi nga muyina mangi tubadde tusaba bebekulu weeyongere okusiba Luwirayiti tulabe amaanyi g'abano abantu gakomawa tubadde tusaba ne bw'oba badde ofunyemu ekisa mu mutima yongera omusibe kubanga bano kyekimu kye bakola baagalira ddala omusibe nze kyova olaba emikwano emisiru sigatta nago omukwano ogutasobola kunnwanirira mu buzibu mba sirina gye ngutwala kati bano bennyini be basiba Luwi bebekulu tubadde tusaba osibe Luwi tulabe ki kye basobola okukolawo byonna bigenda mu maaso nkugambye nze nja kutwala mpolampola kasabukanyama mwana muwala Bluetick yavuddeyo n'agamba nti okuva n'olwaleero tayagala kuwulira muntu amuyita foot soldier tugamba wandi sikyali grade zabo ba foot soldier no nze ndi grade ndalamu era mu bantu bemu kati njagala mukimanye mu Rwanda ne general murwanyisa general atata danger yenze nako kamuhozi nkepikira nturu nako munja kaisamu kati mumudawo mutisa mbusimanya mbwe munayogera bino munja kuva ku muramwa sigenda kuva ku muramwa ebyo tukimanye nti mwabiteekako kulimba limbisa bana Uganda kubuzaabuza abantu na kutomeza abantu badi yanze sigenda kuva ku muramwa era nkyali konyo era president wange wonna waali salute happy birthday obonfuna president wange badde tukyali awo munange nga Prima Kadashi wepo anti olunaku lwaleero lwa Valentine's Day atuliramu omuntu naye omuntu ono teyamutulaze face naye comment section ebadde eyogera birala nti omuntu alinga omuti gw'essimu teyenyeenya nti Prima ebintu akakabikake bantu bano. When I say I love you so much, know that I mean it deep in my heart. Sometimes I cry when I miss you so much, and it pains me when you careless. Oh, baby Anna, I gonna love you again and again. Oh, baby. Sorry, ewajosede ne Hindu era naye munanga amukoledde ka surprise ku Valentine's Day kuno. Baby, you're my soulmate.
Shiba Kalungi yagambye sijja kutuula natukuba mu hit empire tune hiyo jiwulirize. Shiba Kalungi asuddewo tune empya nga Valentine tennaggwa naye mu luyimba luno boyi yayimbye Queen yayimbye wulirize ddoboozi lyokka wulira. Queen wano wakomeddewo ate bw'abajjiddemu eno sitayiro kati agenda ava muka nnyo kikyolowooza kulimba lwa Shiba omupya yakaluta essaawa 2 emabega. So kilikingana mu kafaananyi kange ojja wano ku akaunti yange olaba amawulire gonna agatweninzeewo aga Valentine n'ebintu byonna ebiba byakatuuka ku app ya TikTok. Patronwo ate munnange ekiri e Kenya kitokutanga sikisaanikire anti waliwo omusajja mu Russia eyavudde eri n'ayingira eggwanga naye nga randomly ne bwakusanga ku kkubo akugamba mpaako kanamba olumala okusaba akanamba ng'akulagirira w'abeera kiri ku ggwe okwebeereramu naye munnange olukalala lw'abakazi be yalese nga yeebase nabo be bangi ate nno ng'alikodinga obutambi ng'alikodinga era yagambye nti abakyala bano be bamusanze waasula talina gwasanze we era bo bamusanze ng'ali bibi eyambalidde nga bw'ali mu kamera ye talina gwe yafoosinze kubeera mu kamera naye amawulire agavaayo galaga nti waliwo omukyalo omu mwana w'obuwala ye mbu bamusangiddwa ng'afudde mu apatimenti katusooke tugendere ddala ono alutuwe bulungi. The Russian guy in Kenya ono yasusse ku zoganya. Tukyali ku zoganya naye genda mu search engine yo oteekemu nti the Russian guy in Kenya. Ono omusajja kye yakoze Abannakenya ate nga takikoze Bannakenya bokka yagendako e South Africa n'akibakola n'agenda e Ghana n'akibakola n'ayingira Kenya. Ono ate ye mukambwe nnyo nti yabakwatanga clips ng'atandika obbakwana. Sina kubakwana kusanga ku street n'akubuuzaako n'agamba come with me n'ogenda naye mpaka mu hotel w'otuuka n'akuwaako okunywa tuzzi tuba tutono nnyo bwe tuti. N'akozesa abaana ab'obuwala n'akozesa abakazi abakulu abakadde gwe goodness. Ono omusajja ate ye oba nkuge yafuuka mugezi omanyi omusiru ye mugezi waliwo omutakola ekintu n'ogaa nti ono omusiru naye ate mugezi. Clips ze zino azifulumya ng'akoma ku come with me n'oyingira biki kaakati bwe aziteeka ku Telegram olina okusasula $, I think oba 18 oba 21 something like that okweyongera okulaba part 2. Kati omwo mu part 2 mwe muli bu clips buli obw'obuseegu abutunda abukozeemu essente. Ku page ye alina aba subscribers abasukka mu 2,000 ekitegeeza nti essente azikoze. Oba tulagawa Abannakenya bakutte wansi ne waggulu. Abawala abamu babasanga marooms nga bafudde be yakozesaako abaana bali mu kwetuga. Abanaggana bagamba tekisoboka. Then eggulu eddala lifulumye nti gaayo ono bamukwatirako e Japan. Era nga y'ensonga y'emu. Ngamba mu abaana ab'obuwala abaana b'abazungu omanyi mmwe temwawula muzungu mu China buli omu muzungu. Mwabaagala abazungu abaagala ebintu ebiwedde apangisa apartments ze n'akuleeta abakozi b'omu apartment mwennyini ba cleaners bwabeera mu hotel ba waiters bonna yabamalirizanga teyayawulanga buli akayita mu maaso ge ng'akakwata. Kwata mu search engine yo abatamanyi search engine we waliwo obokeberera katugeze agala kebera erinnya nga Generations kebera nti the Russian guy in Kenya. Kijja kutwala kuba naggana kikutwale kuba South Africa ate ekyatuuka South Africa kyayitirira. Jjukire South Africa era kyuvola Bannayuganda balwaliddeyo nnyo obulwadde. Abaana b'obuwala bo tebaawula
In fact abaana bamanyi n'okumaliza omusajja ne bawaamu maama naye n'akwatamu. Story for another day. So please, olunaku lwa Valentine's nga bamunyumirwa mubeeko neggulire erigendo basomesa naddala mmwe bakyala bazungu. How are you? Happy Val. Mu Russia nonno mulowooza byabadde Kenya yokka ne Ghana. Eggana nayo yaliyo era nayo n'alekayo faamu. Njogera ku faamu y'abakyala naye ye mu bigambo bye yagambye nti Kenya yamunyumidde nnyo okusinga Ghana. Mu Ghana waliwo ebyaliwo na nekimufoosinga okuvaayo mangu naye ate mbu yanyumiddwa ennyo Kenya. Era n'agamba nti ye talaba gavumenti ye Kenya n'abantu abavaayo kubanga bamuteekako pressure tikubanga ku bakyala bano talina gwe yakaka. Agambye nti ye talina gwe yakaka yadde n'omu. Bonna bajjanga kyeyagadde. Adde tukyali awo ate ono ye n'avaayo n'agamba nti mwe muwooza nti Luwiright yeetonde mbu mulowooza nti ekikyakuumiza Luwiright eruzira Bebe Cool ne Zuwena mbu nedda. Kusinziira ku ye agamba mbu si kyekyo era mbu waliwo ekinene ekisingako awo. Naye kati gwe wobeera ng'oli awo olowooza nti Luwiright okubanga alemedde eruzira nti it's because of Bebe Cool ne mukazi we Zuwena. Muleme ku hypinga Bebe Cool's family. Ekyokubeera nti nno abantu bakozesa fake account ne bagiteekako erinnya lya Luwiright ne livuma business ya Zuwena nti cake teziwooma. Eyo si y'ensonga lwaki Luwiright ali eruzira. Mwenna mukimanyi. The girl is very smart and outspoken. Ali so vocal ate ali accurate. Eyasiba Luwiright si Bebe Cool ne family ye. Ne wankubadde baakozesa family ya Bebe Cool okumuteeka eruzira. Naye yamusiba si bo. Mukkirize mugaane. Ono Bebe kati mutandise kumuwa self importance. Naye kwewanika ne mukazi we nti baakitalo nnyo. Omusango ogwasibisa Luwiright mwenna musobola okubanga mugumanyi. Luwiright yayogera amazima naye gavumenti ya NRM bo tebaagala kuwulira amazima. Omuntu avaayo n'ayogera amazima oyo yaba zizza musango. Be waabwe kyolabanga ekiri positive bo bakirabanga ekiri negative. Bw'ovaayo n'oyogera ekituufu bo balabanga ababavumye. Kyova olaba ebiseera ebisinga n'abawemula tebabakwata. Abantu abawemula ku social media mbalaba full figure awemulidde myaka emeka ku social media naye gwolowooza lwaki tebamukwata. Have you asked yourself such a question? Nti lwaki abantu abagira NRM abawemuzi tebabakwata? Kwe bali kuneno badudu abawemula tebabakwata kuba ekyo yo NRM yo kyekigikolera. Nti webeera ku social media n'abawemula mubeera kuno ne mutandika osinikira amannyo ku be bawemudde. Naye omuntu ajja n'ayogera message ng'erina okuzibukula Abannayuganda amatu n'amaaso. Oyo ye mulaba asinga eri NRM government. Ye mulaba asinga kati essaawa zino Luwiright si byebye. Kyovalaze mu kusooka saakyogera nako nga njagala kulaba kigenda kiggwerawa. Naye kati gwe wobeera olowooza essaawa zino eno naawe wookitunulamu gw'olaba nga kikyali ku famire ya Bebe Cool gwe waba olaba n'olunaku lwennyini lwe bakwata Luwiright. Olunaku lwennyini lwe bamukwata nze ngaaze Rashida naye sobola kugamba nti Bebe Cool yamusibisizza. Ewa nga polisi ya Museveni ekimanyi nti gwekuteyo Luwiright sigazaako mwana kugamba nti no muhypinga. But the baby is smart. Ng'omugyeko ng'omusanze ng'ali mu bintu eby'ekisirusiru ebitagattako naye w'omusanga ng'ayogera ku nsonga erimu amakulu. You listen and understand. Novaawo ng'ovuddewo oyinawo ky'oggyeewo muye. Kati eyo nayo threat. Abeere ku ground ng'ayogera mu njogera gy'alimu. Mu njogera gy'ayogeramu.
First of all, she's very informed. Muvanga ku omuntu ali very outspoken. Ngate mugezi. Muvanga ku muntu ayogera just anyhow. Ne muvanga ku muntu nga mugezi. Kati ye Luwirite. So ekyamusibisa not because nti simanyi account fake account. Singa ekyo bwe kyali singa omulamuzi yamuwadda beiro. Nebi nebyo kugamba no bamuzizayo bakoze bate gwomanyi kintu oba wali yaba mutukirire eruzira nga bagezaako muwa kiddiru akomewo wano ku social media alioka atandikwe okuyisaamu eggaali abavumirira gavumenti ya NRM kuba bakola the likes of pressure obalaba Sefuko ne wabeeranga esaazi naali ku side ya Luwirite but ali mu katebe keekamu omuntu gwe basiba simuwe muzi akozesa bwongo bwe ate oyo omuntu government ya NRM emutiira ddala so kati Luwirite I pray to the Almighty Allah akujje mu busibe bwolimu oba challenge esaazi no gyolimu naye ffenna lyekkubo as long as ovayo n'ovumirira ebikolwa bya gavumenti ya NRM ffenna lyekkubo era ogenda otandika okikola ng'okimanyi kiggwerawa kyovula nze sobola kera ku macha nesikanamu. That's why when I want to go back to Uganda ngenda mu vacation because Uganda is my home. If they want to arrest me they do so. So sina na kimu kyenkitya nti okay kantie ndekera obyogerako no. Tukimanyi nti abantu betudiringa nabo they don't want to hear the truth. They don't. Kati saazi Luwirite ekyamusibisa ekyo kyali ekyokuba nti mukazi mugeza amanya amazima. So si bebekulu bazowena. Tuli ku Legit TV 256 tuwirabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva maulenja kubanga nga kuwaira nja kubanga nga kutuusa kuona woli wona wosinzidde sigala naffe tova